jako akawuwo nga wabula sawa busawa ekibiina ki National Resistance Movement NRM okugenda mu kalulu ka Akamwufu ku basente ba district ne bammeeya b'ebibuga wabula mu kalulu k'abaagala okukwatira NRM bendera ku bubaka bwa Parliament akaakagwa kalimu emivuyo mingi nga n'okutuusa kati mu bitundu ebimu endooliito zikyagenda mu maaso. Amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino John Kijaji agamba nti beeteeseteese bulungi okugenda mu kalulu k'enkya okwewala emivuyo egyaliwo. Teese okuva jjo kuli ebintu byonna tumaze okutuuka mu districts materials ezeetaagisa zituuseeyo olwaleero abantu baffe baconductinga training basettinge ne polling stations akawungeezi enkya nga bulijjo okutandika ssaawa 4. Ono agamba nti mu kweteekateeka obulungi ebifo ebiri ewala ebikozesebwa mu kulonda wamu n'abakola ku kulonda okuva mu NRM batuuse dda. The polling stations twakola bulungi naye in about 2 to 8% twafunamu obuzibu bwe twadressinze tulabe nti akalulu kaffe tukakola bulungi. This time around materials zatuuseyo mu budde buli kintu kyonna twakituusizaayo mu budde so tulowooza akalulu kajja kuba extremely very safe. Kijaji ayongerako nti mu district omusinga okubeera emivuyo bamaze dda okunyweza ebyokwerinda okusobola okuziyiza emivuyo egiyinza okubalukawo. Zitera okubeeramu abantu ze bakomplaininzemu nnyo awabadde okukyusa results nga Jinja City, Katakwi, batemputinga Mayuge njagala kubabuulira Kayunga, Kyenjojo district yonna yo nzibu nnyo. Kyenjojo n'embalala mwabaddemu attempts ez'okukyusa results okubbirira result declaration. Ono agamba nti abakuliramu okubba akalulu ku district nga bava mu kakiiko k'ebyokulonda bagobeddwa dda. Restaurants abatawanya nabo twabatadde ku side. Then we twabadde awatali strengthened nga mu cities tuwaddeyo tiimu zizaffe okuba briefinga from the center here bagenzeeyo era kati bakola training basupervisinga bakola buli kintu okulaba nti buli kintu kigenda bulungi. Ate kati njagala nsabe buli candidate ayimiridde buli candidate agent buli candidate are entitled okufuna DR form emu not 2. Nga kaweefube okutereeza ensobi ezaali mu kulonda okwakaggwa Kijaji agamba nti bamaze okuwandiisa abantu bonna abatali mu nkalala ezaali zitimbiddwa okusooka. Nti abantu bwe bajja beechekinga mu register ababa batali mu register jo babawandiika ne babayingizaamu kati nabo bajja kujja bakuba akalulu those who were not in the register babayingizaamu. Kye tutakkiriza kwe kuleeta abaana abatanaweza myaka 18 okuba was a guideline ya violation, it was illegal. Nze Matiya Sekanjako ku lwa ABS television. Ne bubeera mu town tebaliyo because kakaga mu Rwanda more than even the residents